Twafunye amawulire amabi mu headquarter yaffe ya Mountain Division Fort Portal. Waliwo Corporal Avugo Lomuro yakubye banne babiri amasasi, omusirikale omuwala n'amutuusaako ebisago. Awo abadde akolera mu division yaffe eya Signal, era nga tubadde tumwataakinze mu Air Force Evacuation Component, naye nga tunoonya omusirikale ono eyakoze obulumbaganyi buno, era tugenda mufuna atwalibwe mu kkooti yaffe ez'amagye agende mu maaso n'okunnyonnyola lwaki yakoze ebintu bino. Ffe nga UPDF tuyina emitendera gye tuyitamu bwe buba tuyina obutakkaanya ne bannaffe okuviira ddala wansi ku section mpaka waggulu. N'olwekyo omusirikale ono adda tayina nsonga yonna okukola ekikolobero kino.